Amen. Eriyo ebintu ebirabikako. There's something that I see. Naye ekyamazima kitegeeza nti ekkanisa teri mu kifo kyayo. But again, they mean that the church is not in their its position. Ebintu ne bibawo mu kanisa. Things manifest in church, showing nti tetuli mu kifo, buli muntu tali mu kifo kye. that maybe some people are not in their position. Oyinza okubeerayo oyo ng'ali mu kifo kye mwatudde era You could be in your position, sat there. Hallelujah. Amen. Eriyo mu wiiki eno nabadde nsabira olunaku olwaleero. This week I was praying for today. Waliwo obubaka oba okwolesebwa oba ekyoto kye nalabire. There's a vision I received and I talked about it. Yabadde nga muweereza naye yabadde mu kifaananyi kya mulenzi muvubuka. He was a minister, but he was in an image of the youth, but not of this place. Naye nga omuvubuka oli mutegeerako, muvubuka muntu mulamu. I understand the youth is a good man. Nga muvubuka sirina kugamba nga ebbanga lye mulabidde nga sirina kye musuubira mu kikyamu. For the time I've seen him, I've never expected of him. Kati twabadde tugenda nga tulinga omusumba. But we are going to be prayed there, but it was a person. Nagenze okuyingira. As I was entering, ng'omulenzi oyo omusumba ali kumusabira. that youth was being prayed by pastor. Kati bwe namusanze ng'asumululwa. When I met him being delivered, nze n'entya. I was afraid of it. Kyenva mbuuza musumba. Then I asked pastor, oyo abadde ki? what happened to this man? Yesu omulungi yebazibwa. Amen. Musumba naye n'anziramu. That pastor replied, n'agamba nti omuntu ono said this man, abbanga liwezedde ne ng'ajjanga anywa omwenge. he has been taking alcohol. Bw'abadde ajjanga anywa omwenge. As he has been taking nga alcohol, yeekweka mmwe temukitegeera nti he could hide himself, but he didn't know. bw'amala gunywa. After taking alcohol, agenda agula amata ng'anywa. he goes and takes some. Mwoba mujja okumulaba. By the time you see him, mulaba amata g'akoze. you see the milk naye of taking. ngazenga anywa omwenge. But he has been taking alcohol in secret. Yesu omulungi yebazibwa. Amen. Kati kwe kukyukira omuvubuka. Then I turned against this kubanga mumanyi bulungi era enviri zangu. because I knew him well. Ne mubuuze wammonyo omwenge. Then I asked him, do you take alcohol really? Yeebuzaabuzizza ng'okwebuzaabuza okumanyi nga kitegeeza akkiriza naye teyanzizeemu. He tried to disguise, meaning that he was nti ngunywa. but he never naye replied directly. entunula n'etandika okwebuzaabuza bw'ati. But the way he was trying to express himself told me, Yesu omulungi yeebazibwe. Amen. Kyekyo ekirooto kye nafunye. That's the dream I received. Kitegeeza ki? What does that mean? Basebo ne bannyabo. Ladies and gentlemen, tuyinza okubeera wano nga tuvudde mu bifo. we could be here, but we have left our place before. Katonda alina we yatuteeka okuba. There's a place era tulina okubeera nga tulina we tuli. And we must be naye nga there. twaseeseetukadde. Yet we came out from that position. Hallelujah. Amen. Tuli mu kunyamata naye ng'ate twaseeseyo walagi. Yet we are taken out. Nandikanye nti ekirooto kyajjidde mu muntu kubanga munywa mwenge oba namulabako. Make it to the drug call. Simulabangako nga ebbagadde n'abadde mulokole. He has been a born again for long. Hallelujah. Amen. Kati gw'okyali mu kifo kyo. But are you still in your Era position? nange nga neebuuza nange nkyali As mu I'm kifo kyo. examining myself, am I in my right position? Yesu omulungi yeebazibwe. Amen. Kitegeeza ki? What does that mean? Kitegeeza omulenzi oli It means oba muvubuka oli that you ayina we yali ayina Katonda we yamuteeka. had a position Era we yali alina okutambulira naye nga yavaawo ki? Abantu basigala bakyamulaba naye nga yiyavaawo dda. might be singing, but he left the place. Is not his own. Ekifo kye yakivaamu dda. Left his place sometime back. Gamba muno nti ddayo mu kifo kyo. Tell your neighbor, go back to your position. Ddayo mu kifo kyo. Go back to your position. Era mugambe nti okume ekiki? I'm telling you, Ekifo kyo. your position. Omulungi yeebazibwe. Hallelujah. Ebitwalya bingi. There are a lot of things that take us astray, Ebitutawanya bingi. that can try to challenge Naye us. mwana wa Katonda gwe But ng'omuntu a child of sekino. God, as we individually, Katonda ng'akusimbye awantu. since God has positioned us Katonda ng'alina somewhere, kye yakuteresa. There's something Njogera eri muweereza I'm gwe. speaking to a Ng'okimanyi nti Katonda alina obuweereza bwe yakuwa. God has entrusted you the ministry. Yesu omulungi yeebazibwe. Amen. Katonda alina obuweereza bwe yakuwa. God has entrusted you Naye the ministry. ng'ekyamazima wabivaako But ddoli mu the biki? truth is, you have left it Mu bibyo. on your own Waliwo things. okuseerera. There's some Waliwo celebration, okulabibwa. There's something Naye that ng'ate is kungulu tolabika. but outside you Naye can't nga see. mu nsi ey'omwoyo waliwo ekikola In the ki? ring, there's Eggulu nga something. litulaba. The heaven is seeing Katonda us. atunula mu bifo God byaffe. is looking in a Nga position. tetulabawo. He's not seeing us Naye more. nga ffe ku maaso ag'okungulu. But this
Visibly, tulabanga wetu we are seeing as though we are here. lwaki oli yabadde Why do you think buli mumulaba muba mu church you mumulaba never see the church? naye buli we bumulaba kitegeeza kintu kyabadde continuous. It means it has been buli we continuous. bumulaba Whenever you see him, ye abeera yanywedde dda he's omwenge already drunk. bw'amala okugunywa After taking the alcohol, n'anywa amata takes the milk. mujja okumusisinkana By the time you meet nga him, simero y'omwenge temukyagikola when you can't feel the naye smell nga of alcohol, munywa. but he's drunk. yesu omulungi yeebazibwe. Amen. Mukama atubanja okudda mu bifo byaffe. God demands us to go back in our positions. Katonda atubanja okudda mu bifo byaffe. God demands us to go back in our positions.